Yes, ku Projan Media TV tubebaza yonna gye musinziira yes okubanga mwekumidde ku mukutu nenkugamba nti yonna gy'oli subscribinga olikinge osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga si byangu kubanga ffenna tumanyi nti Bobi Wine nze kye mmanyi yaviiriddeko ono kanaaluzaala yenna. Omukulu Bobi Wine yatandika campaign ze n'ayita mu district ez'enjawulo ng'era agenda kumalayo campaign ze ng'ayise mu Central. Mwasinga okuba ne fan base ey'abantu abangi. Naye olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokulonda nga kakulirwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Justice Simon Byabakama Mugenyi kavuddeyo ne kannaunsinga ne kagamba nti tewagenda kubeerawo muntu yenna agenda kuyingira kibuga ng'akola rallies oba ng'akola campaigns olw'ensonga nti ekirwadde kya COVID-19 kiri ku level ndala kyeyongedde, so tebalina muntu n'omu gwe bagenda kukkiriza kola rallies mu kibuga Kampala. Era nga bino byonna byayogeddwa nga ffenna tumanyi nti Bobi Wine amalayo ebitundu bya Western Region oba Ankole Region asobole okuba nga ayingira ekibuga Kampala gy'agenda okuba nga akola enkuŋŋaana buli omu ze yeesunze kubanga ffenna tumanyi nti mu bifo Bobi Wine mwasinze okugenda bantu batono nnyo oyinza okugamba ababadde balowooza nti Bobi Wine bamumanyi era abantu baali bamanyi nti Bobi Wine ayinza obutafuna masses oba crowds z'abantu abasinga mu bifo byagenzeemu. Naye abantu baali surprised ne kano akakiiko keewuunyisa nnyo ne kalaba nga omukulu Bobi Wine we yatuuka e Koboko we yatuuka ewa ng'abantu bayitirivu okufaako obufi kati ne batuula ne bagamba nti ate wanaatuuka mu kibuga e Kampala ffenna kye tumanyi nti omukulu ono wano mu Central wasinga okuba n'obuwagizi kinaaba kitya ompulira. So abakulu bano ab'akakiiko k'ebyokulonda ne bavayo ne bagamba nti coronavirus afuuse ekizibu era tebaagala kulaba physical meetings mu Kampala era akakiiko kano ne kagamba nti ffe we have suspended campaigns until further notice. Osegeera ne bagamba nti omuntu yenna aneetantala okuyingirira amateeka gano ge ttaddewo ajja kuba ayagala kwejja mu race y'obwa president. So ebintu nga bino ffe tetulina sse ku nsonga nga zino ekiwandiiko kivuddeyo ne baba nga baataddewo embeera nti abantu abasinga naddala President Bobi Wine, Mawo n'abantu abalala bonna ba presidential aspirants nti nga bo teri agenda kukkiriza kukola rally yonna wano mu kibuga Kampala. So we baba planninga buli kyonna kye baplanninga let them not expect okubeera ne crowds mu kibuga e Kampala. Ku Projan Media TV ge mawulire agava mu kakiiko ka Electoral Commission. Likinga, commentinga, subscribing.